ngeri emu tugenda kwetegereza obulamu obwa Raila Odinga yajja kuwa ne Uganda nasinkana mwami Museveni basembeyo nga agenda kubeera nga angavuganya ku kifo ekya African Union Commission gye bamuwangulya bannayuganda bangi ne bagamba Museveni takuwagira n'owangula mu 2020 Ssaabasajja Kabaka yagenda n'akyalako ewa Raila Odinga ono era ne Raila Odinga gye buvuddeko ndowooza mwaka guwedde yabaddeko wano nasinkana empologoma ya Buganda mutabani wa Luwangula Muteesa ne boogerezeganya ku nsonga ez'enjawulo. Sirinzeko olunaku olwaleero ndi ne muganda wange yeekolera Itongwa Buterevu yatuuse dda kulabu njagala kumusaba abambuulizeeko then ate atutandikirawo. Muganda wange wanjisebo tugwaniriza taata ku mukutu gwa DPTV Uganda ye mwonyumye wano ku kifaananyi ati ndi mujasi sebo onyume nnyo nkubidde ekigaalubindi wano abaye yesebo buuza ku bannansi atwolekere ebigambo sebo. Abalayi baffe abalungi aba DPTV amanya enze yeekolera Itongwa byazze bubi obuuyi bwe Kenya oba mu Africa yonna okutwaliza awamu olw'omusajja empagi Luwaga abadde ekyokulabirako era abadde omulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu Raila Omolo Odinga asirituse enkya ya leero kitalo nnyo nnyini ddala eri abantu ba Kenya eri abantu ba Africa eri abantu ba East Africa n'eri abafamire ye n'abamuyigiddeko. Weewaawo ndowooza tusooke tuyisizeemuko katono eddakiika ng'emu wano abantu then mukama wange otandika okubeera ng'obawa. Raila Odinga yaliko prime minister w'eggwanga erya Kenya afiiridde ku myaka 80 egy'obukulu era ng'afiiridde mu nda ggwanga lya India mu kibuga ekimanyiddwa nga Kochi gy'afiiridde olunaku olwaleero oba enkya y'olunaku olwaleero. Ono azinavuganya ku ntebe ennene ey'eggwanga emirundi giwerera ddala 7. Yavuganya mu 2008 n'avuganya mu 2013 n'avuganya mu in fact katandikire mabega mu 1997 mu 2007 mu 2013 2008 2017 ne 2022 emirundi 7 mulamba abadde atakaba n'okulaba nga akwata eggwanga erya Kenya ogenda mu maaso n'okubeera nga naye alikulembera. Mu birala ebitonotono bitusobola okubeera nga tujjukira ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa August 2020 empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka yagenyiwalako munda mu ggwanga erya Kenya era nga kyategeerebwa nti yali agenze kusinkana munywanyi we nfanfe Raila Odinga era Raila Odinga n'amukwasa ekitabo ekyenjawulo okumusiima so nga ate gye buvuddeko katono nnyo ng'ennaku z'omwezi 27 February 2024 ono Raila Odinga yabissaamu engatto n'ayingira eggwanga erya Uganda n'ajja okubeera ng'akyalira era ku munywanyi we nga ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ennaku z'omwezi 20 May ono omwaka ogwa 2022 yasinkana ne mwami Museveni mu State House ne boogera ku nsonga ez'enjawulo baali boolekera akalulu k'eggwanga erya Kenya nga bali mu vaawo mpite waawo so nga ate ennaku z'omwezi 26 February 2024 William Ruto ne Raila Odinga basinkana mwami Museveni wano mu Uganda mu State House ne boogerezeganya ku nsonga ey'okubeera nga basimbawo Raila Odinga ku nsonga ya African Union Commission akalulu ako akataagenda bulungi eri side ya Raila Odinga ne bamuwangula. So sofa bye bitonotono bitusobola okubeera nga lindako katono okukantandikirawo wennyini ne bamuwangula mu Ethiopia okufuuka ssentebe w'olukiiko lw'amawanga ga Africa oba omukulembeze w'olukiiko lw'amawanga ga Africa. Of course Raila Odinga yali tayinza kuwangula kifo ekyo kubanga
ekifo ekyo kitegeeza okuba nga olafuubanira democracy. Olina okubeera refali atasaliriza. Kati tewali ngeri yonna Raila Odinga gy'ayinza kuwangula kalulu ako ng'olwedde Besigye bakamukwatira mu nsi ye. Kyali kisonga kisala mu ngeri bbiri. Ng'abakwata Besigye bwe baba batuufu oba bakyamu still era kikuba Odinga. Kubanga abakwata Besigye bwe babeera abatuufu kitegeeza ensi ye etegeka obuyeekera ku nsi ezikuddiridde. Osobola okubeera chairman ng'olwedde otandise oli mutabanguzi. Kuba by then tubala Odinga nga Kenya. Yes, sir. Ensi yo ng'etereka abayeekera. Bwe babanga baali bakyamu ng'era ffenna bwe tukimanyi. Ensi yo teyina ddembe lya buntu, ekintu kye bayita human rights ewammwe tekyandaddeeyo. Onaasobola okukumaakuma ensi za Africa. Kibi nnyo era kya nnaku nnyo nti Museveni yeesitula n'ava e Uganda okujja e Kenya. Naye ng'ekimututte agenze campaigningira Raila. Era n'agamba nze sitambudde mayiro zino zonna ze ntambudde kujja kwogerera ddakiika 5. Mu bufunze nga byonna byayogera biraga ayagala Raila afuuke president wa African Union oba chairman wa African Union. Ate noono n'omuntu mu nsi ye omunene nga Dr. Besigye mu kaseera ng'oli akampeyini ng'eyo tebaddi kampeyini. Kitegeeza Museveni yaddi campaigning Raila Odinga. Yes, kale ye lwaki teyagumiikiriza Besigye n'addayo mu nsi ye. N'amukwatira eyo kubanga okukwatira obukwatiza Odinga Kenya kabonera akalaga nti Kenya tetuyinza kujjayo chairman wa African Union kubanga teri human rights. Bwe kibanga abakwata Odinga baali batuufu e Kenya still era kiba kireetera Odinga okubeera abakwata Besigye nga baali batuufu e Kenya kireetera Odinga okubeera disqualified ensi ye ekolagana n'abayeekera. Kakati Odinga abadde azannyanga ebyobufuzi Eva nga ye mugezi. Leero yakwataganye n'abagezi ababiri. Era okumutwala kubwa chairman wa African Union. Baali bagenze kujustifying nti ono luuza Eva. Kitegeeza ne byakaaya neeri. Baba bamuwangudde buki? Buwanguzi. Kubanga tewawulirako na statement efuluma eri president wa Kenya ku kukwatibwa kwa Besigye nga muyina candidate mu AU era gwe mulaga nti mwagaliza. Oli mutuufu. Yali agivumiriddeko. Oyinza n'okwesanga mu kaseera katono oyina bojja okulaba abava mu makomera nga sijja kugamba nti baalimu mu lukwenga luno olw'okusuula Odinga ku AU. Naye ng'ate ye Museveni asooka okukukozesa nga tomanyi nti akukozesa. Yensonga lwaki Dr. Kizza Besigye yadduka emisinde okujja wano e Kenya ng'amanya addayo na buyinza. Meaning Museveni bwe yamanya ku plani za Dr. Kizza Besigye yazimwanguyiriza asobole omubaka azanya akwate ejjinja erimu likuba ebinyonyi ebiwerako. Gwate waalisoose ne weebuuza ekirala nga nammwe abalabi ba DPTV. Yakolagana n'abaani abo abataaswala na kuta audio ze ez'ekyama. Kubanga oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Dr. Besigye wawulirako ku audio ezaayitingana. Yes. Eziraga nti be yali adiringa nabo oba baamuwaddeyo ne audio ziyise. Yadiringa n'abaani abo abatayina mizi era abataatya. Kugamba nti kinaawulikika kitya nga amaloboozi gaffe gawulikikira ewali obuyeekera be baali baani abo. So muganda wange ekyo ekya African Union chairman kyali tekisobokerako ddala kubanga already bakwatira effiga ennene erabisa eddembe ly'obuntu ng'eritabukadde mu Kenya nti era erabisa Kenya ng'ensi eteefuga etali republic nti ne president w'ensi endala oba gavumenti y'ensi endala esobola okuyingira Kenya ewatali kumanyisibwa kwa gavumenti ya nsi eyo. Kakati mmwe tubawa obwa chairman nammwe abatasobola kwekuuma munaakuuma Afirika.
Okay. Yes sir. Weewaawo tweyanziza nnyo tweyanzeege twagala kati kuyingira ebimu ku bibuuzo munnayuganda by'ayinza okubeera nga ayagala okumanya. Raila Odinga aludde mu byobufuzi okumala ebbanga era avuganyizzaako naye Mukama tamuwadde ku mukisa. Yali tayinza kugumuwa. Onsonyiwa okuli ekimuli kubanga mu ssasa lya Mukama tewaaliyo Odinga mulala. Omanyi mu Africa wano omukulembeze ne bw'aba mulungi atya ng'abaddeko opposition ng'alina ebirowoozo bye birungi mu Africa simanyi ntebe eyo kyereeta mu bakulembeze. Nti omukulembeze Mukama ng'akutuuza mu ntebe alina okusooka okukucreatingira opposition enaakugambako. Odinga abakutuula mu ntebe ani ye yali mugambyeko. Nti yo yennyini ne Kenya yatuuka ekiseera neerobera ku Odinga n'etateekateeka Odinga mulala. Meaning nti Odinga yali tayinza kugenda mu gavumenti kuba tewaaliwo agenda kugambako ku gavumenti. Oluusi abantu abamu babanga mataala ng'amaanyi gaabwe galina kubeera mu nzikiza. Nga gwe eddoboozi wekka erisobola okuga kino temukikola ki? Temukikola. Afudde tewali balala banajja kugamba ku William Ruto? Nedda kyekiseera kati Kenya yeeyubule eve mu byobufuzi by'okulowooleza muntu yeerowoolezeemu ng'era bw'olaba bajjenzi badde batandise okukikola ne bannayuganda kye beetaaga. Actually Odinga agendedde mu kaseera Kenya weesingira okumwetaaga naye ate mu kaseera ng'abavubuka bayiza okwemalirira. Kye mbadde ngenda okugamba nti twalaba okwekalakaasa gye buvuddeko awo balyoke balumbe paalamenti baggyemu ebintu n'ebintu ebiringa ebyo. Bajjenzi bano baagaana bannabyabufuzi okwetaba mu kintu kyabwe. Ne somehow balinga abaatuukiriza ekigendererwa kyabwe. Mu kaseera nga omukulu gwe twandigambye nti ali ku opposition Raila Odinga ate ayimirira ali mu nteeseganya ne pulezidenti ali mu buyinza nga ye ali mu kubala bya African Union Commission. Anti ojja kwesanga y'ensonga lwaki tewalaba mirambo gisusse. Ekyo ekyali Kenya senga kyali Uganda kiki waalirabye? Omanyi bangi tulowooza nti Odinga abadde traitor. Naye muganda wange mu Kenya mulimu akazinga ke bayita kulwa Kenya. Kulwa Kenya on behalf of Kenya. Akatali Uganda temukyali kazinga mwe tuyinza kwekwekanga kulwa Uganda. Era akazinga ako okumanya gye kali Kenya y'ensonga lwaki towulira nga Odinga yali ayogeddeko nga Betty Kamya, nga yali ayogeddeko nga Ssebaggala, nga yali ayogeddeko nga opposition abangi betuzze tulaba abayingira gavumenti nga bagamba bayingidde ku lwa ggwanga bawunzika baggwereddeyo. Odinga taggwerangayo. Odinga yayingiranga ku lwa bulungi bwa Kenya lwa nsonga omusajja Ruto osobola okumulekera eggwanga ne Museveni. Era bannakenya bagenda kuzuula omugaso gw'Odinga ntabadde traitor ku bigenda okuddirira Odinga waatali. Nti yabadde ensinga esobola obbalabirako eri n'agamba nedda kino sigenda kukiriziganya nakyo. Nti kakati ekyo ekyamuyingizanga mu gavumenti kye bayita kulwa Kenya yaperforminganga bulungi lwa nsonga nti ne security ye kyasooka okwakuliza okuteekako erina kuba mu budget ye. Ate omusirikale otta abantu Odinga akulaba atya? Gundi okole kino Odinga akulaba atya? Kankubulira ekintu kimu. Bannakenya mu kaseera mpawe kaaga waalirabange ekisookerwako okuggibwawo bakiyita ttaamu limiti okuggyako nga banaaba balwanye. Ekyo nawulira omukulu ng'akiseenyako William Ruto. Kubanga Kenya mubaddemu okugumiikiriza nti Odinga bw'aba takusiimye ng'oba mwamubba
embeera n'ebaawo ebintu birinnya nga bw'ayingira gavumenti mubaamu kali at least kale emyaka 10 bw'anaasukka ennyo n'emyaka gino 10 sigenda baleka kutunda nsi. Kitegeeza Kenya teyina looni za kyeyonoonere weewaawo ng'ezirina ate n'ezeerina era zaakola kye zaali ziteekeddwa okukola kubanga waliwo eyali alaba. Mu Uganda senga ddala twalina akazinga ke bayita ku lwa Uganda oba osanga nakyo kyali badde oba kyali sobose. Naye obuzibu nti kati bannayuganda baagala ojjajinga Odinga okusinziira ku bannabyabufuzi bammwe naye munnabyabufuzi kyowammwe yafanga ayingidde gavumenti n'asigala ng'akyakaabirwa ng'Odinga kitegeeza baggwerayo bayingira ku lwa bulungi bwabwe. Odinga eva abadde ng'akola ne gavumenti ku lw'eggwanga nti Odinga ebintu we byalinnya ne yeekalakaasa ne bamuyita nti kale jangu tuteese ku bintu ebirinnye tebyaddamu kulinnya meaning nti Odinga aba akuwadde ensonga lwaki ndi eno sefute yammwe okutunda eggwanga kutambuliramu n'okusiibya bannansi enjala. Olinyisizza gaasi olinyisizza akawunga ebintu ebisookerwako Odinga n'agenda ku luguudo. Kati Odinga olw'okuba yagendanga ku luguudo ng'ekigendererwa kye si kyakwonoona Kenya kyakutereeza mbeera y'Abannakenya era akawunga ne kalevolinga gaasi n'alevolinga kati aba abawadde ensonga lwaki ali erimu ate Mao gy'ataabawa kuba Mao okuva lwe yafuuka minisita wa ssemateeka mweyongera kuwambibwa mweyongera kubuzibwawo. But Odinga Kenya abadde kalabaalaba wa Kenya. That's why nakugambye nti Odinga teyali meant kubeera president wa Kenya. Kubanga enzannya yakola ne Saddaaka n'ateekayo omubiri gwe ne bagufumita amafumu ku lw'Abannakenya kuba avumiddwa nnyo. Era wakola bwoti era watulyamu olukwe naye ng'ekituufu Ruto wali toyinza mmulekera nsi ne Museveni. Era bagenda kulaba omugaso gw'Odinga waatali kubanga kakati Kenya tekyayina taata tekyayina agirabirawo era tekyayina agambako ne bamutya. Ekibadde kifudde Odinga ow'enjawulo nti ne ba president si bonna tekuli amusinga maanyi era tekuli alikaabirwa nga bw'agenda kukaabirwa oba tekuli yakaabirwa nga bw'agenda kukaabirwa. Yali ayina endowooza eri deep eyeggwanga lino ne mmala ndirekera abantu bano ligenda fuuka matongo. Kenya inawo Rigathi Gachagua tayinza kubaako kyakola William Ruto. Omukulembeze bamuzimba ne bwo obukulembeze bwerondera gwe bwagala. Mu Uganda omutuyinamu bannabyabufuzi be waalirowoozezza nti bannange makubuula General Mugisha muntu oyo omulaba ayina character ez'obukulembeze naye ng'omuntu ng'abalala naye ate empewo z'obukulembeze tezimusiimangako. Kati ye Gachagua alinga Mugisha muntu weeyo nti Gachagua alinga ali rejected baganya omufiiringa abantu baganya omukkiriza agezezzaako bba weeweetadde mu kifo ky'Odinga bati Odinga abadde azannyisa bukugu. Era okulaga nti Odinga ayagadde Kenya Odinga Kenya emusse nti yateekayo omubiri gwe ku lwa Kenya naye ng'azannya n'abamafiya be yalowooza nti abasinga okutegeera but the fact that bayinza okuba baamusinga okutegeera. Ate naye kyembadde mmanyi nti abadde akimanyi nti abasajja baamwetooloola kubanga ojja kwesanga Kibaki we yafugira yali munnakenya he was a Kenyan. Nga okumuwakanya ku kikyamu naye kimukolera kuba at the end of the day ayagala Kenya. Is Ruto a typical Kenyani? Is Ruto a typical Kenyani? Look at him closely. Somalia, Ethiopia, Rwanda. Abasajja bali mu kusummarizing a dynasty empire.
bwe tutabanguyira ekirooto kyabwe kigazi nnyo kisukka ku Uganda baagala nattuuka mu Bawarabu. Yes, ne mu Bawarabu baagala ttuuka. Ne bw'otunulira William Ruto olabira ddala nga Ruto ayina gy'ava. Kali kayinza kulonda Kasaayi nga keetoololya mu bwetoololiza aka Kenya. Anti wano eyo kye mukaaba mbu waliwo tribe emu etutte eggwanga lyammwe ne wano waliwo tribe ey'abali amayirungi. Tribe ey'abali amayirungi emalawo Kenya nga n'omu ku bo olwaleero IGP wa Kenya mu Somali. N'olwaleero IGP wa Kenya mu Somali. Kakati abantu ng'abo nga bagudde ku beekalakaasa ekiyiifuyifu nga tewali abagambako nti mukola ki. Babakuba tebabeeguya kubanga tebaba baki. Yeko wanjisewo tulina Dr. Besigye avuganya mwami Museveni emirundi egiwerako ndowooza ng'ena. Naye entebe yannyuse tagirabyeko. Odinga mirundi 7 talabye ku ntebe. Osobola tukompeyaringiramu ku bantu bano babiri. Sigenda kusinziira okwo nafuye Besigye oba mpaane Besigye. Ekituufu kiri nti Besigye abaddewo opposition mu system enkyamu. Odinga abadde mu opposition mu system ey'abannansi. Nti Odinga abadde asobola okukola ebyannaggwano mu opposition oba osanga ebitali byangu kukolebwa mu Uganda. Odinga ebadde gavumenti ndala Kenya. Okumanya ebadde gavumenti nga bw'obanga gwe Gachagua bwe yakola statement olulala ku maandamano n'awagira n'abatta ebiriga bya Kenyatta ku farm Uhuru. Odinga gwe yasooka okugoba mu gavumenti. So kati ate Uganda goyinza obutasobola kugoba. So Odinga abadde ne powers nene ebadde government ndala. He has been a true definition of an opposition leader. Abadde busizo eri bannakenya weewaawo mu kaseera bannakenya we banyigiririzibwa ennyo babadde batandise okukifiiringa nti abadde atandise okubalyamu olukwe era nyinza okusanyukira okugenda ku Odinga kubanga awembadde njagala okujja nti bwe twalaba okwekalakaasa okwaliwo kwatwalira mu paalamenti twalaba abantu nga beefuulidde Raila Odinga bagamba abaliddemu olukwe kubanga abantu baali bagamba tewali kuteesa na William Ruto n'abagamba akaŋŋende tuteese tulabe ensonga bwe tuzigonjoola. Kino kyatabula bannakenya ndowooza ye maandamano eyo gye twogerako ey'abajenzi ey'okuteesa ey'abajenzi. So tolabanga Odinga ono abadde ayina engeri gy'akosaamu ebirowoozo by'abantu bye baagala okutuusa eri gavumenti. Kya butonde omulwadde okukuba omusawo naddala omukyala agenda okuzaala akuba omusawo buba bulumi kati bw'amaliriza okuzaala oba osanga asobola okulaba omugaso gw'omusawo nti singa tabadde musawo ne bannakenya bayinza okuzuula omugaso gw'Odinga ng'amaliriza okugenda nti ekituufu ebbeeyi y'ebintu eyo eteekanamye abadde ayinza okuba ye okubanga mukyabadde muyina akalembereza akeekalakaasa abadde ayinza okuba ye kubanga ate mu Uganda eryo eddembe osanga tetukyalirina kuba Shegera eyo no point enkulu nnyo oba osanga Uganda gavumenti ekeera bukezi nega atongeza ebintu
so bannakenya bo bayinza okuzuula Odinga no munnayuganda gwe ŋŋamba binayinza okuga bannange nedda omusajja oyo abadde traitor. Yes, but being a traitor on behalf of your country, okuteekayo omubiri gwo kubanga era omubiri gwe yateekayo gunzise gwe gwabise, but at least nga Kenya esigaddewo kati kiri gye muli mu okulonda okukayoolera waakomye bisigale nga biringa bwabaddewo, at least nga balina ababagambako. Oli munda mu ggwanga erya Kenya. Omanyi kyo basi gyendi naye nga gyendi. Mu kiseera kino nga Odinga amaze okufa, nsaba otusiigire ekifaananyi ekya Kenya eyali of course olina by'otuwaddeko, naye tusaba otusiigire ekifaananyi kya Kenya. Bayina ex-president ye Uhuru Kenyatta. Naye mu kuwulira Odinga alinga ate azitowa okusinga eyaliko president w'eggwanga lino. Odinga azitowa n'okusinga ali olwaleero nga otuteerako ne Uganda. Olwaleero tumaze okukirabayeeko nti amazima gali nti otunula ebintu nga bwe bitambula mu ggwanga erya Tanzania olabira ddala ng'ebintu byonoonese bikyuse. But olaba East Africa tulina ekizibu, babbingwa bagenda babasokoolamu. Tanzania yafuuka Uganda, Rwanda Uganda, Congo Uganda, Somalia Uganda, Ethiopia tutowa order, wane Kenya batowa order, meaning waliwo obwakabaka obuli mu kuzingibwa bwe mutalaba. Waliwo obwakabaka obuli mu kuzingibwa bwe mutalaba. Hitler ayagala gazibwa, ate Hitler obudde bumuweddeko era buli omu ayina kati okukola kyonna ekisoboka ate mu bwegendereza. Obudde bumuweddeko, takya neutralizinga tabusi kati. Era ogenda kulaba Kenya ng'ekkomo ku bisanja bivuddewo. Ogenda kulaba Kenya nga ebintu bimayuuka bumayuusi ebbeeyi. Ogenda kulaba Kenya omuli ekiwamba abantu. Era ogenda kukulaba Kenya omuli omuduumizi w'amagye atwitinga mu ngeri y'ekitamiivu ng'akajjalira bannansi. Tuli babaddeko ne gwe baswalira. Atakyaliwo olunaku olwaleero. Tuli mu kutambulira mu kifaananyi kya East Africa ng'amawanga ng'abakulembeze bagamba baagala tukozese passport emu, baagala okubeera nga bagattira ddala amawanga gano. Future ya East Africa eno girabawa yeekolera naddala ku kajegera ako k'otusiigidde emabegaawo. Ebyo bya kijjegga mu Africa tetunnayiga kubeera mikago. Olaba omuntu akyasobola okuwala n'omwana wa taatawo olw'okuba nnyina si amuzaala. Olaba omuntu akyasobola okukuba owa booda emiggo oguni nnyoko ng'amukuba lwakuba Muganda oba wa ggwanga ddala. Olaba omuduumizi w'amagye asobola okujja n'akola statement nti ndi eno musomesa Lunyankole, automatically eyo statement ebeera tribe ebeera erifalinga ku busosoze mu mawanga. Fe abakyesosolera munda mu ggwanga, abakyesosolera mu bika tetusobola kubeera ba mukago kubanga n'omusirikale wa Kenya wakwatire Kenya kwatanga mugwira takwatanga munna mukago. Ekyo tekijja kusoboka, tetunnayiga bwe beegatta. Gwate mukago kyogo gwe muleeseemu n'abatali mu kyondo. Rwanda erimu East Africa, Congo erimu East Africa, Sudan erimu South Sudan erimu East Africa, Ethiopia erimu East Africa.
bo tebalina we bava basobola kukolera mukago gwabwe lwaki balina kubeera mu gwaffe kati omukago si gwa kuyamba munnansi oba mu Africa oba mu East Africa wabula waliwo abaagala bisuubuliramu awo ate era omukago basinga gukozesa kunyweza security si kulaakulanako DPTV senga omukago gwa East Africa gubadde n'amakulu lwaki nga tetunnafuna leerwe layini etuuka Kenya ng'ate ebyenfuna bya Uganda ojja kwesanga ebitundu ebiwerako bicontributingibwa mwalo gwe Mombasa omukago gutugasa ki fe abakyatambulira mu mawingo ku nsi gye tugatta naye ensalo omukago gutugasa ki sinnakiraba kubanga gwalisinze tugasa mu byabusuubuzi kubanga twaligambye nti gutugasa mu byobulamu si basawo gutugasa mu tekinologiya si bayinginiya gusooke gutugase economic wise and socially wise kubanga abantu abasinga balowooza eggwanga lifa byanfuna oba na byakwerinda eggwanga lifa nkolagana enkwatagana enneeyisa ekyo kyekizimba eggwanga ekitubuuzo kiri kimu tukolagana kyenkana ki ffe nga bannansi tukolagana kyenkana ki ndaba twetemyemu nnyo yeeko of course tuli nsi nammwe muli nsi kakati omukago gw'abakulu ababiri ogutasammukirako ku bannansi tegubeera na mugaso naye omukago gunaayimirirawo gutya kubanga balinga kye baagala okuzimba ne gunaayimirirawo gutya nga tulina omuduumizi w'amagye agamba agenda kulumba ono agenda kulumba oli agenda kulumba n'ono omuduumizi w'amagye agamba agenda kulumba oli agenda kulumba n'ono omuduumizi w'amagye oyo gwoyogerako mugezi yasooka ne yeebrandinga ng'omutamiivu bw'ayogera n'abeera omutamiivu bw'amala obiteeka mu nkola ggone osonnenywa mutamiivu ekyo nno kyakulwanyisa baganda bange omuntu atula mu ofiisi eyo okwekola ebyekitamiivu mutamiivu n'ajjatta omuntu mu ttamiiro lye nga tolwedde oluusi tuba twamwejjeereza dda kuba yajjira mu sitayiro ntamiivu so kakati ensonga endala yeeko gye njagala tutunuulire kino kiyinza kuyimirira kitya kyotugambye ekiri mu kugenda mu maaso n'okuba nga kirya East Africa cause otuzimbidde okuva emabega wano n'otulaga nti waliwo ekiri emabega waliwo obwakabaka obwagala okubeera nga bukajjala mu East Africa wano kino bw'otunulira abannakenya olaba ng'endowooza y'abannakenya teyawukana nnyo n'ey'abannayuganda yeekolya kino kiyinza kuyimirizibwa kitya naddala nga omuntu abadde wakati awo Raila Odinga avudde mu bulamu bw'ensi eno kuba kino kigenda kukosa amawanga gano tukkirize tugaane abali mu kizimba bo bazimba ekyo kye baagala naye ku lw'obulungi bw'amawanga kikyamu no kiyinza kuyimirizibwa kitya ekizibu kyonna kyetooloolera ku kifundikwa kye bayita Museveni mu kisumulule East Africa etereere East Africa ebeemu ssente East Africa ebeemu emirembe East Africa ebeere eggulu nga Museveni tannavaawo analysis zaffe tezirina makulu n'okulafuubana kwaffe tulina kujjawo Museveni okusobola okutereeza region kuba ennaku zino afuuse region